Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2, emu Note 4, emu 25, oba Note 755, 31, 731, oba Note 777, Note 23, nnya Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Yali atuuseeko kaakato lwatuuka abawali mube ne bagamba tugende omugagga ng'abayise bamusomere ku dduwa. Haji naye misikini ne bamutwala akutte ejjumba z'abakadde babasomesa be. Kati olwalomba edduwa olw'obutaagala nga bamwagala nnyo omuyizi waabwe kye bamusomesanga kyatwale abo byange bibe bifunda ddala bansabye kutoola ku salaamu. Njagala okwebaza famire ya Kaliisa ze mukadde waffe King muganda nga Abdul Nur, kadde wange Muhammad ne ttiimu yonna bannange mwebale nnyo okuteekateeka edduwa eno olwaleero okujjukira mukadde waffe n'okumusabira Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako. Kizibu nnyo olunaku olwo. Njagala okumwebaza nze ku lwange ebirungi bye yatukolera ne bye yakolera umma ne bye yakolera eggwanga. Era nsebo muganda Abdul Karim okimanyi bulungi, ye yantwalanga ng'omwana era nembeera mutabani we. Obwedda mwanjula batabani be nga munkoneko nange njigiraawo naye mumboddemu awo. Naye alhamdulillah nebaza nga asobosezza okubeerawo olwaleero nange okuba nateerako mukadde wange akabaani n'okusaba Allah antuweere ejjana. Njagala okusaba nti muzikirize nga nsigale wa famire seeka yatuzaala. Njagala okumwebaza byonna kusayidde y'ebyobufuzi yalungamyanga eggwanga mwenna ne mukkiriza. Yalinga n'amwatuliranga ensonga enkulu agijjayo. Era nga bwe ngambye nti nze kyemwenyumirizamu okubanga omwana naye yakubanga ebikompola, amanyi yali akuba ebikompola ku programu ye ey'oku NBS. Yalina kiramulaga n'aleeta ekikompola n'akuba bye yakubanga. Naye era nze yankubanga ng'omwana. Ng'akuba owuwe akuba akola ki? Akuba awumba yakubanga omwana. Nange ntwalanga ng'omwana. Salaamu TV niwe nina byendize okwase mu Next Media nkubanga ng'omwana. Nemugirangira ku NBS mugirangira nesigalanga ki ng'omwana. Nga maliriza ebigambo byange nja kusaba ebintu bibiri byokka bisatu mu bufunze ddala. Njagala amaaso tugoolekeze emirembe eyo nga bwe tusabira eyambogo masikiti nga bwe tusabira mukadde waffe ebintu byonna ebirungi byakoze okutaba nga akasozi kano ak'ebyafaayo ak'ewambogo omunaala ogwo guyimirira okutuukaawo kuba buli wooli kati okulengera ekitiibwa kya mbogo kivaayo kati tukiraba kijja. Era muganda ng'oli Kibiri Mayanja ne ttiimu bonna Honorable Latif n'abalala bakoze emirimu bannange twebaze Sheikh Kaliisa mu Salaamu Charity era nga nja kubasaba Salaamu Charity egende maaso ne Next Media omulimu gwekoze ebyebaza mwebale nnyo. Ate si okwo kwokka naye n'emizikiti emirala mingi n'amasomero n'abaana bamulekwa n'abalala bangi abalabiriddwa. Ndowooza Salaamu Zaatamwe yali badde wagambira ne Walhamirina alaiha n'abantu ba Allah bamaseeka basheeya yasingi bano bonna nga yakolanga omulimu ogwo. Tumwebaza era tusaba Allah amusasule museera mwebyo. Ekyokubiri kyenja okusaba kwe kuba nti Yasin Kiweewa ayogedde ensonga ey'okugamba nti bwe bakwata abatemu Islaamu nkoko njeru bwe basookerwako. Awo nja kubasaba bannange buli lwe tukuŋŋaana ng'oba buli lwe tuli eddoboozi tuliweeyaca mutima omulungi eriga nti debate tevaawo kubanga debate egenda maaso mu ggwanga
Parliament egenda kuteesa ku nsonga z'okukyusa ssemateeka ogamba nti okwemirirwa kuveewo abantu mwe mugenda kuvundira mu makomera. Eryo etteeka waliwo ayinza okulowooza nti lijja balireetera Lukwago nti ffe be mulaba tutuguluba, naye naawe gy'oli ligenda kukusangayo. N'alumanya neki ne Saalumanya mututuukako nti Lukwago mutulwanirire. Lukwago abamu ne mugamba Lukwago temulwaniridde nnyo bantu baffe abakumma be basibye, naffe tulwanira mu mateeka, sigenda kusamba kufuru njijja kukomera. Naye banaaleeta etteeka eryongera okumyumyula, naffe omulimu gujja kukola ki? Gujja kutukalubirira nga bakuliiga. So buli omu alina eddoboozi aliweeyo lisobole okutuukayo. Kino ekiddira ekisembayo kyensaba, siyinza kubeera waggulu nga soogedde ku kyabaddewo, kituyigirize essomo ku ssomero ly'e Nabisunsa, kituwe essomo. Ono Dr. Kigun muganda wange wabyanjigiriza, Dr. Kisuule wabyanjigiriza n'abalala, ebyafaayo bya Nabisunsa bimanyiddwa bulungi. Ono wabyanjigiriza Honorable Latif alina n'essomero Kisasiko. Ebyafaayo bya Nabisunsa bikola ki? Bimanyikiddwa bulungi okusomesa omwana ow'obuwala naddala omwana omusiraamu. Naye lyabadde ettaka balitutte aba Uganda Land Commission nga bagamba waawo ki? Investor. Mbebaza abasitudde eddoboozi erivaayo. At least waliwo akalembereza kati bagamba nti baliwummuzaamu, naye bawummuzaamu buwummuza. Essaawa eno lisobola okukola ki? Si Nabisunsa yekka, njagala kumaliriza ebigambo byange ensonyiwa. Dr. ndi musanyufu nti ndi mukakafu nti Dr. Anas Kalisi singa abadde ku MPs byebimu biri alibadde akola ki? Ayogera nti bwe tutuula twalabye obuzibu obukyali. Amasomero gaffe gonna agasinga gali mu Uganda Land Commission. Ekyo kyabulabe. Uganda Land Commission bagiteekawo mu constitution kuuma ttaka, trust property. Naye obwesigwa babumenye enkya n'eggulo. Bagambye liizi nze njogera, bagasekanya olyagwe muwanvu, tubulire muli wano mu kibuga naye mbasingako bannakampala ndi mumpi naye bansikulamu naye mba nga ndi muwanvu. Okuba nga mmanyi ebigenda mu maaso mu kibuga. Byendaba ebigenda mu kibuga, amasomero gaffe gonna agasinga gagenda. Uganda Land Commission bagabye bagaba biweddewo kati erikyaliwo essomero ettaka ly'amasomero lye bagaba. So ffe tugamba tulwane tulabe nti Uganda Land Commission ebenga si eri ku kyapa yokka. Ne faith-based organizations ng'obukulembeze bw'obusiraamu nabo bubenga bulina eddoboozi ku kyapa eky'amasomero gaffe gonna. Ne school management committees n'abalala abasobola okubeera ku kwegamba tumyumyule okulaba ng'ekyapa ekyo tekibeera mu mikono gya Uganda Land Commission. Kubanga bye tuguluba bingi lwakuba sirina budde. Muganda wange Ramadhan Lukwago ali wano bwe tuli mu ofiisi ewa Lord Mayor. Naye tuguluba kati ekyapa kya masigidi kabawo ekyokulabira kuwali masigidi y'okundi ya embuli ya Gwinya. Abamanyi masigidi ya embuli ya Gwinya sebo kyekiza masigidi ya Mbuwe. Ekiriisi yaggwako. N'olwaleero tukyaguluba. Bimbi tulabadde tuguluba nabyo. Nti liisi bannange lwaki ettaka lino muligabira abalala? Enkyabula bwe bamenya bwe malaba kanisa gye bamenya mu ndeyo. Enkyabwe bamenya masigidi y'okumbuya temwewuunya. Ffe tukola ogwaffe ne Baramadani n'abalala bali mu siteko okulwana okulaba nti liisi y'omuzikiti ezibwa bujja. Naye kikyali awo tukyalwana naye bwe bigwawo enkya temugamba obwatta omwami nalumanya. Siyinza bimalayo kanjogere n'ebye Nateete. Mumanye Nateete waliwo acres 10. Esatu kale ziri ku private land kati. Naye emusanvu guli ku mayiro na masigidi Nateete yaseeka kisitu omugenzi obadde ow'ettwale. Kati tulinawo Seeka Saliko ow'ettwale. Naye neya Nateete omusanvu liizi nayo ebulako ennaku zigweko naye abali wali abagiswamye bayitirivu. So mbeekayiridde tulabe nga tulwana okulaba nga tunyweza ebyo tusobole okuzimba amasomero n'emizikiti nga mukadde waffe bwe yakola. Kino ekisembayo kyange akekensaba akasembayo bantu mmwe bwe tubeera mu mbeera gye tulimu nga tuguluba naffe tubeeko bwe tuliwulya ekintu muntu obuwagizi mutulekerera nnyo mugenda ne mutunuulira Latifu ono Kibirige Mayanja ne mutulya Lukwago nga bano bakabwera balina olina lwanka kimagye
ono nanga diguli meka Dr. Kibu tulina diguli tulina buli kimu byonna tubikoze mbadde omulungi byonna tubikoze nemulya ne muntu nyuma nyuma oluusi batunyiga ewami ne mugamba oli alajana tuyambe ebintu bino bisoboka mulimu okutugira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mukama wafamu mirembe ebbanga lyetumaze nga tutandika media z'obusiramu nga tutandikira eri mu Voice of Africa okutuusa media gye zikomye wallahu omusajja oyo tetula n'emisango banga bya media emisango tegigwayo mu kooti Alhaji Katuramawo bakimanyi ayimbula balooya baraka baani tetusasula nusu n'emu alina okulaba nti media z'obusiramu zibeera zonna zipaalo zi voice bonna kwebaza ssebo kuba nako tukwatiddeko. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.